Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo okubanga okyagoberera omukutu guno ogwa Redzone TV. Atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Kakati amawulire ge nkuleetedde oyinza okuba wagalabye kubanga ensonga zino zaabadde za lunaku lwajjo okusinziira ku pressure etekeddwa ku Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ngenda kuwa wano bu videos bulinga busatu bwe nkujjidde mu ki ekyabadde mu lukiiko olwa Buganda olwatudde olunaku lwajjo ku Mande ngenda ku mwezi mukaaga mwezi gwa Kutaano 2024. Abamu ku bakiise mu lukiiko lwa Buganda nga kuliko n'omukiise wa Buddu baatadde Katikkiro ku nninga. Bano no baleese ebiteeso bitya. Omu yabadde agamba ono nga mukiise era bamuyita ow'ekitiibwa Lutaaya ng'ateesa nti Katikkiro olaba otya bwe tuba nga ffe abamu ku bakiise b'amasaza aga Ssaabasajja Kabaka at least ennaku ezimu naddala mu mwezi oba tugenda Kirindi oba batulondamu ne tuba nga naffe tulaba ku Kabaka. N'amutegeeza nti abantu gye tuwangaalira be tukiikirira batubuuza ebibuuzo bingi nnyo ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka naye ebiseera ebisinga tuba tetulina naffe ansa gye tubawa kubanga abantu bo batuufu okubuuza Kabaka aliwa. Ngenda kuwa obutambi buno ogenda bulaba. Redzone TV kwoli webale kubanga ogoberera naye njagala okutegeeza nga bwe ngenda okulaba obutambi buno ebiteeso bino byonna simanyi lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga obwedde ebimu abigaana. Abasajja babadde babiri bano nno basajja bakulu ngenda bakulaga bonna nga bateesa ekintu kyekimu. Olaba otya ow'ekitiibwa Katikkiro bwe tubanga naffe tulaba ku Kabaka ne tumuleetera amakula okuva mu masaza ge tukulembera oba ge tukiikirira. Olaba otya bwe tubeera nga naffe tufunayo at least omulundi gumu mu mwezi ne tuba nga tujja ne tukyalira ku Kabaka ne tumulabako ne tumuleetera ku makula. Bw'abanga mulwadde nga bw'otugamba wakiri ne tuba nga tumuleeterayo ne ku ddagala egganda nga bw'ali Kabaka wa Buganda ne tulaba nga wakiri naffe tubaako ne kye tukola. Bino byonna ebiteeso Katikkiro abadde tabikkiriza kuyita mu lukiiko luno olwatudde. Ngenda bikuwa obiwulirize. Redzone TV kwoli webali kubanga ogoberera kansooke nkuwa ono omuwulirize nze nzije mbeere ng'ate nkwongerayo. Webali kubanga okyaliko atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira nsawula ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kati wulira ono bwe yagambye. Lulimu omunnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye ddala omuntu waggulu nga nteesa bwenti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli tetuwangaalira. Mbadde nteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi wakiri omulundi gumu buli saza oba babagase emirundi amasaza 2 oba 3 nga bagase naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika gyali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo etuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko yali aterete ntende. Okusaba kwange naffe n'abakiise n'oba nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka obaolyawo n'amakula ne tubaleetanga buli ne tumusisinkananga. Kwe kusaba kwange ssebo Sipiika
ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi kabaka bagende bakiike olwekiriwa lutaaya lunabudde munna wani abdulika mutaaya lunabudde munnaye omanyi kabaka yawooma n'akatadda bwengende mukambala kabaka gyatulambuleko bwengende mawogala kabaka gyatulambuleko buli wembeera engende ebulaaya katate namumwagala omulundi gumu mumwezi ogamba kabaka ennaku z'omukaaga mu ttaano zijja kukwako ng'ebitendera gy'abantu baginazeeyo mu Uganda naye ng'alabikako ku matikkira mu kugulawo olukiiko okatulaba ate mpozi gamba ekiri bagani mutaaya mpozi bantu bamuyita ekyo kiraba singa kabaka ajja n'olubiri lw'enkoni mubaka w'ekutu n'otayitibwa ekyo si kituufu naye okukola enteekateeka nti kabaka alina baminisita waliwo abataka waliwo abalanza n'abangereza waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi waliwo abakulembeze b'ebiriini kabaka ennaku tezigweko nga babamazeeyo okubazza ate ensi nebamanya nti wemulindoza kyesisaanira. Ebigambo obiwulidde naye ndowooza akatabi kano ngenda kakuddiramu nga mmaliriza odiyo eno naye kakasanga naawe obiwulidde bulungi nnyo. Omusajja ateesezza agambye nti nze mbadde nteesa ffe abakiise mu lukiiko lwa Buganda waakiri kabaka tubeere nga tumulabako tuwone ebibuuzo abantu bye batubuuza gye tuwangaalira. Kitegeeza ebibuuzo birabika bikakalimu era birabika bibateeka ku bunkenke naye Katikkiro ekiteesa akigobeddewo era alinga akiganye. Ngenda kakuddiramu awo okawulirize naye nga sinaba kubanga nkakuddiramu njagala ate nkuwe n'omulala. Waliwo era n'omulala era naye yateesezza ekintu kyekimu era nakyo Katikkiro n'akigaana. Ngenda mumukuwa naye omuwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo. Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate nekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kati wulira n'ono era naye yaleese ekiteeso kyekimu. Lwaki tetukkirizibwa kubeera nga naffe tulaba ku kabaka waakiri ne tuba nga tumuleetera ne ku ddagala egganda? Omusajja yakiganye nakyo. Mbuuza engeri Ssaabasajja gyali omulwadde eyo n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netutwalirayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abagulayiza ogenda okulaba ku kabaka akati singa nyamba Obuganda mugende mumulabe Profesa bagamba mukaba n'agenda enyonyi kiziibulwe n'ebifo katuleke naye kabaka bamulaba bagende ne bamulaba abamanya nange bimukwamu ebimanyi era kyenvudde ebibagamba. N'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye bwe tuna mwamulaba kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo ndowooza mwalaba nekuku eggulu limu mwamulaba mu lubiri baagala amala okutereera bulungi naye nga waali era nga munzisa oba mukiyita mutya akazito wamunzisa akazito naye obulamu bwa kabaka kyekisinga obukulu. Ebyo nabyo biwulidde. Agambye kabaka abantu bamumanyi obulamu bwe babumanyi we buyimiridde. Omusajja amubuuzizza Ssaabasajja kabaka engeri gyali mulwadde tetusobola kugendayo ne tumutwalirako amakula ne tumutwalira ne ku ddagala egganda oba oliawo n'abeera nga awona kubanga engeri gyali kabaka wa Buganda eddagala egganda eryo olowooza lyandimukoze litya? Ebigambo bya Katikkiro byazzeemu biwulidde. Nange nno wano nfunyewo ebibuuzo mbadde saagala kuyingira mu nsonga eno nga nkuleetera buleetezi bifaayo naye nange awo question mark ezze. Lwaki abakiise ekiteeso ekyo lwaki tekiyita
kankuwe Katikkiro ebirala then nzije nkuddizeeko kali ak'omusajja oli ng'amubuuza ateesa. In fact yali tamubuuza wabula yabadde ateesa ng'amugamba lwaki ffe abakiise tebatukkiriza at least oba batugatta kanywa oba tuleka buli omu n'agenda Ssekinnoomu. Engeri yonna n'ebaawo enteekateeka esoboka ne tulaba ku Kabaka ne tubuulira abantu ekigenda mu maaso. So kati mmwe ababanja Kabaka mwandibanga muli ku katuufu, mwandibanga kirabika n'abakulu babiwulira, era ndowooza enkya nja kukuleetera n'ebirala byonna ebinaba bivuddeyo, naye sooka owulirize ebigambo bino nzije tubeere nga ate tweyongerayo ku nsonga eno. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gyali era abalamusizza nnyo. Nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise. Olukiiko luno lulimu mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza, naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye njala y'okuwaggulu nga nteesa bwenti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli gye tuwangaalira. Mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi waakiri omulundi gumu gye tuwangaalira. Mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi waakiri omulundi gumu buli ssaza oba babagasse amasaza 2 oba 3 nga bagasse, naye tufuneewo omukisa ng'abakiise naffe okusisinkangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika waali. Omusajja ekibuuzo kyabuuzizza oba ekiteeso kyateesezza kyeyateesezza nti abakulu b'amasaza n'abakiise b'amasaza abantu bano banjawulo. Essaza libeera n'omukulu waali akulira essaza eryo, kati nga olaba ffe ab'ebusujju we tulina kasujju akulira essaza, kati ate libeera n'omukiise waalyo akiika mu lukiiko lwa Buganda. Olwo entebe ezo z'olaba yeringa paalamenti, era olukiiko olwo lutuula lubeera ne sipiika Katikkiro, era nga olaba Nabbanja Prime Minister wajja mu paalamenti. Kati Katikkiro abeera mu lukiiko olwo era ye paalamenti ya Buganda. So kati omusajja ono tagambye nti Abaganda bonna gye bali balambule ku Kabaka, wabula agambye nti abakulu b'amasaza n'abakiise b'amasaza, kitegeeza buli ssaza lisobola okuvaamu abantu 2 ne bagenda ne baba nga balambula ku Ssaabasajja Kabaka. Kyekyabadde ekiteeso kye, naye era finale omukulu yakigobye. Engeri gye yannyonnyoddemu yakivuvubye era yakigaanye, nga kirabika tebajja kusobola kulaba ku Kabaka Katikkiro. Era mukali kensoso okuwa nga ye nga mu njogera yabadde alaga nti ye ebikwata ku Kabaka abimanyi, nga kyalinga ategeeza bino byange, nti ng'alinga ategeeza nti mulina kulinda nga ye n'ababulira ekivuddeyo. Kansooke nkuwa engeri gyazzeemu omusajja ono, ate mbeere nga nkomawo tubeere nga tutematema ensonga eno. Bwe mba sikomyewo tuwuliziganyemu updates eziddako, weebale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Akantu kano kawa obudde, ate nkakasa abasinga obungi mwabadde temubitaddeeko bwongo era mwabadde temubiwulidde. Wano ku Red Zone TV ffe tubikomerezaawo. Ogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo
etuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko gyali ateredde Ntende. Okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkana nga Ssaabasajja Kabaka oba olyawo n'amakula ne tugaleetanga buli we tumusisinkananga. Kwe kusaba kwange Ssebo Sipiika ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi Kabaka bagende bakiike ekituwa Lutaaya Munnabuddu munna abudeka Lutaaya Munnabuddu munna omanyi Kabaka yawooma n'akatadda bwengende Butambala Kabaka gyatulambuleko bwengende Mawogera Kabaka gyatulambuleko buli wembeera bwengende e Bulaaya kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mumwezi kwegaba Kabaka ennaku 65 zijja kukwako ng'emitendera gy'abantu tagimazeeyo ku Uganda naye bw'alabikako ku matikkira mu kugulawo olukiiko mu katulaba ate mpozi gamba olwekitiibwa Bakari Mutaaya nti mpozi ngaatula kuyita ekyo kirala singa Kabaka ajja mu lubiri lw'enkoni mumubaka olw'ekiti n'otayitibwa ekyo si kituufu naye okukola enteekateeka nti Kabaka alina baminisita waliwo abataka waliwo abalanja n'abambejja waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi waliwo emitebe waliwo abakulembeze b'eddiini Kabaka ennaku tezigweho nga tabamazeeyo okubayita ate ensi nebamanya nti we mulindooza kyekisaanira